Kakati omukolo guno gwanyumye nnyo era gwabadde mulungi nnyo. Abagenyi nabo gwabanyumidde. Omuzungu ono yakyamudde abantu nga bw'omulaba. Kati gino gye gimu ku mikolo gy'otayinza kusangako balogo. Kati nga guno omukolo toyinza kusangako balogo. Ab'emitima emibi babaako, n'abalogo babaako, naye baba batya ndowooza okuloga abazungu. So omukolo guno gwabadde mulungi nnyo. Omwana ow'obuwala omugole bamuyita Jovia. Then omulenzi omuzungu bamuyita Scott. Scott yabadde agenze mu maka ga Jovia mukyala we okuba nti amwanjula mu butongole. Naye omuzungu yabadde musanyufu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Yakoze ebintu ebyakyamudde abagenyi. Obwedda azina amazina ng'abagenyi bafa bufi ssanyu bafa bufi kugamba nga bafa bamala ne bafa nate ne bamala nga bafudde dda. Kwegamba omuzungu yasanyudde abantu. Ndwawo okulaba bannayuganda nga bakoze emikolo. Awo munnayuganda asobola okukola omukolo nga mulungi nnyo gwa bbeeyi agutaddemu ssente naye n'atasanyuka nga muzungu ono bw'asanyuka. Ate abazungu bonna bonna in general, abazungu bwe bakola emikolo nga bazze okuba nti bawasa bannayuganda basanyukira ddala. Tosobola kusanga muzungu ssebo ng'akoze omukolo n'atalaga happiness y'amaanyi. Okitegeera naye abannayuganda bwe bakola emikolo adalimbamu katono bw'ati. Mundaba. Naye abazungu bano babeera basanyufu nnyo ku mikolo gyabwe nga bawasizza abaana abannayuganda. Ate n'ekirala omuzungu buli kyakola kinyuma. Omuzungu buli kintu kyakola kinyumira abantu. Teri muzungu kintu kyakola ne kitanyumira abantu. Agamba zino omuzungu gazina agaga okwemola mwera bw'ati n'anywera bbiya ku mukolo n'anywera owalagi ku mukolo. Bwe bikolebwa omunnayuganda ebyo bivumo. Biba bivumo naye ku muzungu biba birungi. Biba birungi. Ekyo simanyi lwaki kibeera bwe kityo. Lwaki obuzezeze bw'abazungu obumu bunyumira abantu. Kyokka ng'ate bwe bukolebwa bannayuganda bo baswaza buswaza. Ekyo mumbulire mu comment section. Naye nga mwenna mbasabira Mukama Katonda abawe ku mikolo muve ku lujja. Banaye mulemedde ku lujja. Muva ddi ku nzija bakazi mmwe ne basajja mmwe. Muwase mufumbirwe. Muve ku lujja nze mbalaba wano. Kamba tuseko omukolo guno nammwe mugwerabireko. Video gimpereka like. Etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. But your dance is the best around you. And for that very reason, I am going to request the DJ to play one more song for you. DJ on your playback only for Scott. Scott, this is for you. Special dedication. This is for you. Scott,
was scared to give her my heart. I thought I didn't deserve her love. But she said, baby, what you wait? I just this is for you. Kasoka you were your way. I saw se kuiwa yo. Skates. Aya. Let me try it. Kakati omukolo weguto we gwatambudde ndowooza bw'omaze okugwerabirako naawe owuli ddala nga onyumiddwa olusinga wabaddeyo nga weetuukidde. Omwana ow'obuwala yabadde musanyufu nnyo Jovia omukolo gwe gwatambudde bulungi nga bwe yabadde agwagala weguto we gwatambudde n'okunyuma yanyumye mukazi wattu yabadde musanyufu nga bw'omulaba awo. Naye omwami we omuzungu nze yasinze okunnyumira ku guno omukolo era nze gwannyumidde nnyo lwa nsonga y'omuzungu kuba yakoze ebintu bye nabadde sirabangako nga ensonga lwaki mbikuletedde naawe obirabe nti bibakolebwa Munnayuganda singa kati y'omu ku bantu abasinga okuvumwa ku intaneti baafunye we batuula ne balyoka abako okuli bestman w'omugole omusajja bonna babadde bazungu. Bestman yabadde muzungu n'omugole nga muzungu, omugole bamuyita Scott omuzungu, Bestman n'adde simumanyi linnya. Kati ne batumya ebyokunywa ng'ennyonta ebaluma, ekifo ky'okubaleetera soda babaleetedde ezicupa za nayiro nga basooka batandika okwekatankira nayiro bo bazze mu kunywa bidde ku mukolo. Kati gwandaba walobeko ku mukolo omugole n'anywerako omwenge. Kati kwegabba abazungu bakola ebintu bye baagala, tebaagala nnyo okwetika ku stress,
tebagala nnyo okugamba bakola ekintu ekibasanyusa. Omuzungu ndowooza kye kimufuula ow'enjawulo. Omunnayuganda ayagala nnyo n'akola ekintu nga asanyusa balabi, asanyusa balala. Takola kintu kimusanyusa ye nga ye. Naye omuzungu tomubuulira akola kimusanyusa. Omuzungu yabadde ajja nga olwo bamuyita ayita mu bagenyi, yabadde n'akacupa kanene, akacupa ka walagi. Akacupa ka walagi. Akacupa ka walagi yakakutte n'akajjeyo n'akanywa ng'abantu bamulaba. Nama n'akazzaayo mu nsawo n'akuba omuziki. Abantu ne baseka ne bagwa eri ne bafa. Ate jjukira nga baafudde dda. Kugamba obedda buli kyakola nga kinyumira bunyumizi bantu. Naye bibakolebwa muntu nga munnayuganda. Singa y'omu ku bantu abatambuzibwa ku social media, onywera otye omwenge ku mbaga yo, ebyo abannayuganda simanya n'ettamiiro, ererererere, kino buli kimu ne bakikuvuma. Naye omuzungu yakikoze kyanyumidde bunyumizi bantu. Okitegeera kati enjawulo eriwo wakati w'omuzungu ng'akoze omukolo n'omunnayuganda. Ate n'ekirala abazungu bano babeera bakyamufu. Ekyo nakyo nakirabye. Abazungu bano baba bakyamufu ku mikolo gyabwe nga bawasiza bannayuganda. Omuzungu ayasa omuwala omunnayuganda abamukyamufu nnyo. Abamukyamufu nnyo nga bw'okiwulira. Kyekyo lwaki ndowooza abazungu baagala nnyo abawala bannayuganda, ate abazungu baagala nnyo obuwala buno obutono, bu portable size kwe bafiira. Okitegeera. Naye ng'omuwala yabadde musanyufu nnyo, omugole omusajja naye yabadde musanyufu nnyo, kugamba baabadde mu mukwano ogw'ekitalo. Okitegeera ekintu ekyo. So omukolo gwatambudde bulungi nnyo nga bw'ogulaba awo, baanyumye, omuzungu yaleese ebintu, omugole yakyusizza engoye n'anyuma. Kale kwegamba buli kimu kyatambulidde ddala bulungi nga omugole omukyala Jovia bwe yabadde akyagala. Kirungi nnyo okuba nti okoze omukolo ng'ogwo n'oleeta omwami wo gw'oyagala ate naye akwagala, n'omwanjula eri abantu bo. Kwegamba okwewa ekitiibwa. Omanyi gye emikolo mugamba nti emikolo gino mugikola okuweesa bazadde bammwe ebitiibwa. Nene dda omusajja akola omukolo kuweesa mukyala we ekitiibwa. Okitegeera. So nammwe abandaba mbalaba mulemedde ku nzija. Bannange muve ku nzija. Muve ku nzija. Abasajja be baabula tutandike okuyisaamu waneeno akazindalo k'abanoonya. Mbayisizengamu waneeno olweyo twere tulabe. Twereerengamu tulabe. Bano mulemedde ku lujja. Muvaako ddi mwanguwe mugenda kaddiirako nga mukyali ku nzija. So byebyo ebyabadde ku site. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera omukutu, mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku followinga. Nammwe mwenna ababadde abansabira okuba nti ate ntereeramu at least ko alhamdulillah waliwo ko ku njawulo. Ngenda nterera bulungi nnyo newankubadde sinaba kubeera fiiti bulungi nnyo, naye nja kuba bulungi nnyo insha Allah. Mukama Katonda abankuumire, mwenna mbasabira abawa abasajja abalungi, abajje ku nzija, n'abasajja abawe abakyala abalungi, mwenna abasubscribinga ku channel eno. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kuba nti ate munsupportinga. Munsupportinga nze nammwe mwesupportinga. Nze ndi famire yammwe kati. Nafuuka mukwano gwammwe ate nammwe muli mikwano gyange. So ffe tulina kwebeereramu bannange. Mumbeereramu nange mbabeereramu. Okitegeera. So mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire, abampeere omwezi omulungi ogw'emirembe. Mubeere bulungi, mweraba.